This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasobozi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti batayi waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino beera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bemunaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Omanyi lwaki njagala nnyo ebbina? Ebbina eryo lirina style ezimu lyezifevalinga. Kajjukira nze bannandiza nze bwe nali ndi muto bajjajjange baakozesa ng'omuzigo omuganda era abantu tebakimanyi nti n'abasajja basika. Did you know? Tebakimanyi nti abasajja basika kati nze nasika. Naye nitabyezeko leero nkambwe kati nze nasika kati mukusika nentuuka nemba heavy gwe bayita ebiri mu mpale bizitowa semanengene muwanvumu kyobola penge yagamba bannandiza ye yakiraba kubanga kayakulira mu kyalo bakuyita kulandiza tukosa olukomero lumanyi omuntu n'omulandiza kati omuntu alina ebbina bwemuteeka nange ne bwenkiwulyako mpulira nga nva mu mbeera. Bannakampala Central ne bannayuganda mwena mwe mulidde empanga ku mulundi guno londa busobozi londa bukozi londa omuntu anaabeera ekyokulabirako. Omubaka Abraham Luzi yeewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central. Ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu, musajja mukozi, muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu w'olaba Luzi tikinga Sunrise Toro. Kale mwena banna business abayiribi bannabyamizannyo abalimi abasuubuzi abalina ebibiina abali uptown namuzigeto Abraham Luzi gwoba olonda Abraham Luzi ye mubaka wammwe owa Kampala Central addako londa Luzi Abraham jukira Sunrise Toro. Ale Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugendamu kujjira kutoka ntoko n'embuzi ndyefu arabuura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo wanangabye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Oyizo mweteekako nga yatandise dda n'alyoka akola ekintu abanzise
Ongambye Mutyaba yakusanga. Mutyaba fucking shit yali anzise. Maloko yanjula. Weyanjula. So amanya ne Dobos Anthony Katongole de Santos Aviera mutabani wa Zibondo. Twegolode bwantogo we muli bufa nyingo anati nagwa na kapwan. Everything is bullshit. Aya tell them say you have to guide them now representing. I am Wes Samuel Samson son of San Kaledo say goody ya Bolkanta nut cracker food seller food giraba rakta master sector spam provider professor kombi atenga mukambwe. Chigere ebyekisiro leta byaki bomukomi ngatenga mukambwe. Anti abana Uganda balawe bagala nnyo ku depressing abantu so nze mulayini mojjira mwe nkutwalira jo kivugira gojo kivugira nze je nkitwalira tubagalira ddala mbadde ndudde okulabikako badya ndiyo nga njiriba twamunoonyako omukulu awo n'atutuuza wano n'atalabika nali ntya nali byali bintwala speed ne Mutyaba fucking shit yansange waluzi yali anzise yali anzise yangamba gwe n'otutuuza wanene sawa ne mukatata nsonyiwa na ina depression ne kati ndi fit ndi fine choba nyoneka minute made you got depressed naye but that was in the past. Why could you get depressed? Andi kati era kino nkigamba abantu ngedagezaako okubanga mpumba wumba olaba na Uganda mwenna abaliyo naddala abaana abato abali myaka gyaffe ffe ebintu ebimu bye tuba tukola in life oba tumanyi nti kijja kufuuka something oba kale oba tumanyi nti you will become someone ne when you become someone your past will always hunt you kati past yo weekuhuntinga how do you handle your past okitegeera ensonga enkulu okihandolinza otya. So that's why nze nebaza Katonda nti ndi mulamu era Mukama Katonda nnyini eggulu n'ensi ekinyambazza essuuti olunaku olwaliwo nga nzija ku Kasuku live yet another edition tata mpongayo show yaffe eno nga tutandika tata otuwe ekisaakyo weyogera mu Luka n'ogamba nti musabe muliweebwa mukonkone muligulibwawo tata tukonkonye enzigi tukonkonye emiryango gy'eggulu tata gwe otuviireyo otuwe ekisaakyo otulambulwe otusse mu kkubo eggolokofu ku lusozi Sayuni ensozi ziriseetuka amagezi ge wa King Solomon naffe otuweeko otubakulizeeko mu linnya lya Yesu yendebolo haleluya amina chicken ekisookerwako waliwo twali during that whole scandal you unleashed another card. Now you have 3 cards. Abantu batubuuza chicken sente ozijjawa omulimu gwokola omutuufu ki anti kati problem weri asoke nkubuulire nze siyina sente era nalabye ne Brown White nga naawe akugamba oyina sente wafunamu sente sifunanga sente nga bwakyogedde ojjukira bwe nagamba nga nti oyina sente ng'owakana olabye bwe kibeera kati ababola sifunanga sente nkyali mu buswaziswazi nze omuntu kankubulye Kasuku maze kukula era mmwe ababadde mu industry for over 10 years mbawa respect maze kukula akulamu wano mu industry ne manya ebintu bwe bitambula Kasuku omuntu akugamba oyina sente nodda ku buliri bwo n'olaba banka balance wo na biki by'olina okukavalinga n'ogamba omuntu angamba ati nina sente yakisinziira ku ki era n'ekirala kyenjize mu internet eno Katonda n'amala nnyamba n'angamba kati chicken katukuzeeyo olutambi emabega emyaka 4 5 emabega nali sijja kuteeka TikTok mu ssimu nkubuulira mazima Katonda n'angamba kati zaayo olutambi emabega era nze nsaasira nnyo omuntu ayagala ofuuka famous kyojjamu tokimanyi when you want to become famous make sure toyina zero yonna mabega nkubuulira ne bw'oliba wakikolera Germany kijja kuvaayo kijja kutuuka wano ne bw'oba wakikolera Munich ne bw'oba wakikolera Bangladesh so nze Katonda nangamba chicken ddayo ko olutambi emabega mu myaka 5 sisobola teeka TikTok mu ssimu njiwalana lwakuba omuzimu gwa social media ogukwata ate gukwambala nobanga you don't want to stop ekintu kyesitategeeranga omuntu omulano ng'ayogera naye bulungi n'ateekayo live muntu n'afuluma ebigambo n'ogamba banna that's why nze na limiting live yange sikyakola live because nze bwe mbeera ku live nekanganga njogedde ekigambo n'engamba oba muzimu oba wali wandiko wali wantambulirako TikTok libanga ddogo so bwe oli engo olwana okubeera famous bye bino wammanga byogenda okwetikka ekisooka past wo waba yali mubi tugenda mumanya ekyo kyo kibeerawo ng'okimanyi ekirala bw'oba olwana okubeera famous lwana nnyo
kwanze kati kintuuseko nkiraba lwana nnyo ebintu by'olina tobiraga bantu. Ekyo kyonkubuulira. Ebintu by'olina tobiraga bantu. Leka muntu akusange ng'ovuga emmotoka yo yeewuunya agambe chicken yafuna sente. Wabula togezako proving abantu nti olina sente. Yeah. That is very bad. Kubanza in my experience kati nkirabyeko. When you prove people nti you have money, ate ekyawunyisa oba ogoba sente. Ekyo kyo mukiyige. Buli oyagala okakasa abantu nti olina sente. Sente endala ezibadde zijja oba ozisibidde ebbali. Ziba tezigenda kujja. One, nze nina abagagga bange. Atuuka n'akugamba chicken wafuna sente tetukyakusobola. N'omuntu eyandikuyise nze gw'olaba kasuku. Edda nafeekinga nnyo obulamu. Nene kinkostinga. Kati right wano wentuuse ne bwenkola business endala. Sisobola giteeka mu mannya gange. Amanya gange kisoboka but sisobola giranga nti yange. I can't. Because Uganda, whenever you do something, Nigeria baagala nnyo omuntu akulaakulanyi. Wabula Uganda baagala nnyo omuntu ali mu level zaabwe. Tebaagala baddukako. Tebagala baddukako. Kimanyi nti nno abantu abasanyuse ku kyatuuse ku Brown White bangi. They are very many. Do you know why? Because bagamba yeeraga nga ayina sente. Kati kakirabe. Uganda kye bayita okweraga kye simanyi. Nze okuba nti nkutte eno iPhone 17 asobola ogamba chicken yeeraga. Kati era onyiize mu comment ogamba neeraga. Naye nga yiino njirira. Wakyagi tukwata njitulaga. Wakyagi tulaga. So kati kye bayita okweraga. You understand? So Uganda baagala nti bwoba okutte ka iPhone 17 ko kakwate ng'obisse wano kakweke tambula nako. Olwane nako ngaffe be tukola tuti. Anyiiga lwaki atulaga 16? 14, 16. Chicken kankolekera interview ngendo olwo. Kati yo olumba yaki ekukoze eki. Azeko. Nenkwebaza. Wabali kubera consistent. Kale sebo. You are very consistent. So Uganda abantu babi nnyo nga gye nkikomeza. Kasukunza abantu abanwana sina ba myaka gyange. Nze nkubuulira. Abantu abanwana ekisooka abantu bamanyi bino byembeeramu n'abagaggagagga bano aba NRM abamu bamanyi nti nno nze ndi wa NRM. Toli wa NRM. Siri wa NRM. Ekyo kyoka nkyogerere wano. Siri wa NRM ate siri wa NUP. Nze mpagira muntu apa sente. Kamale n'okunywa ku mazzi. Omuntu ampa sente bwe mpagira. Era akalulu kana tagenda kumpa sente olabye. Kuba sigenda kukulonda. Ekyo kyonjagala mbere nga kikkaatiriza. Babulira. Bw'oba ngolowooza. Tizegera kujja. Ballot box. Nkwata akalu kange nkateekemu. Nga tompadde wadde 10. Nkusaasidde. Omusekeredde. Omuntu yekka gwe ngenda okulonda nga tampadde ssente bamuyita Luzi Abraham. Yekka. MP Kampala Central. Yekka gwe ngenda okulonda. Why? Yansupportinga ku show yange. Yangulako tebo. Yakugulako tebo. Nze I remember my people yangulako tebo. So eryo banja amanja. Okitegeera. So omulala yenna atanampa sente kulonda era ntuukirira ngambe chicken ate nze muna ekyewusa nondere eno najjeera gye banteeka. I mean eno kyanja sinajjeera. Abantu bo mu kyanja bakansala na biki mwenna oba ani MP waffe eno. Joro Senyonyi. Joro Senyonyi yatutwala. MP waffe. Mpese. Awo wasula naye kumpi wasula. Lahira. Bade simanyi nti Senyonyi weno. Weno yatutwala. Kati constituency yaffe eno ebodalinga constituency 3. Bo weyongera yeringa ku mbuzi kukikkirira eri. Ngogende gayaza. Ngogende gayaza. Walo party ya muwadanko nyingi. Wakwatako Kyadondo East. Then eno ne tujja ne tukwata Senyonyi. Bobera nga dderi ekkungu eri wansi. Oyina wojja okusanga Semujunganda. Kira municipality. Kati wano ndoza neno Monti eno Havana part of it. Oba prime n'okudda eri constituency ya Nalukola. Kawempe North. Wamanda mulabanga muno nga akola laale ne ngamba akyakolera eno laale nga sika we. Constituency ina wekwataawo awo nawo inzo sanga Kevina Gardens genda straight paka ku Mariamu kirire paka nga agenda ku Sebaggala. Eyo yonna ku bridge awo watyawo we basaliramu kati awo Senyonyi ate ye nakwata side yeno nagigoba nakwata mu kisaasi bwati nakka nasanga bridge naye kati ate yawo nalyoka jja nayo yonna
genda paka Bukoto wansi Mulimira n'ayagala okkoona ku Kamoocha. Bakuzalira mu Kyanja. Banzalira Bukoto. Era we banzalira naffe tubodalinga Kampala Central ne Nakawa. Ne Nakawa ino gye tulimu Nakawa West. Kiseze tewalima. Wakati awo. Kulima twalima. Nga mulimira Bukoto waliwo ne. Naye nno mukubunaye Bukoto nno omulaba yalinga bolaba Kyanja. Nze mukukula na after nga tuvudde wano we banzalira. Betugenda e Bukoto awo mulimira wansi. N'obukima bwaliwo. Era nakula ndaba ebitooke, ovacado, fene, area gye twalimu awo ettaka lyaffe nga kwebiri. N'enkenene. Enkenene ozimanyi. N'entuntunu. Nakula mbulyo. Enkenene n'entuntunu. Nze nakulira Maya ewajjajjange Nabisaka. Maya Masaka Road. Empigi. Tuli omanyi nze ndi mu Busiro South. Kati Busiro South, omanyi tulina Busiro South, Busiro North, Busiro East, kati Medadi Seggona n'oli gye balwanira. Walukagga. Kati tulina Busiro North, tulina Busiro South. Busiro South abaddeyo kati in fact bamwongedde card. Matovu Charles. NUP. Ne Matovu Charles yali ku Luwokano nga yasembako obunafu. Anti gamba mazima. Matovu Charles yali ku Luwokano nga mulimu Sekigozi wa DP. Nga mulimu Sematimba Peter wa NRM. Nga kuliko Wolipo Independent. Then nga kuliko NUP. Matovu Charles nga ye munafu nga ne Pajera avuga nkadde. Nga n'olumu ajja ne bane Matovu Charles Katonda yaku Katonda gobomu wabiki. Bamwongedde ne kadi neewunyiza. Oyo golabanga emmotoka ye kwama ne tugisindika. Oyo Matovu Charles. Awo. Naye akalulu kajjanga abantu bo batikinga butikinza ambuleera. Omuntu gwe nali nsuubira okulya akalulu yali Owolipo. Yali independent naye yakola ebyafaayo gwe mundigo ogwasooka okulaba Amadwatan Chiko ku kyalo ewaffe. Nga babaleese first time yaleeta buli serebu gwomanyi. Yakola laale, yazimba zibo waholo, yagula emijoozi bannanga Bannayuganda balinga b'emitiyana. Yakola buli kimu Owolipo naye nkubuulira teyali akalulu. Musajja tu ne bamusiba nabi. Sente yewola nyingi. Nkubuulira. Politics muzibu era kino banne ekyobola bakana akalulu kati atampe sente. Oli bulala. Nalabye Namboza agamba Luzzi. Buwandi badde owagira ab'emitiyana kye bakkola. Kuba ekyo kitegeeza mbu tebabagulirira kulonda. Nambozi. Bannange nze atampadde sente mu kalulu kano. Sigenda kumulonda. You after the money. Nze after the money. Era nalabye ekifaananyi kya taata nga kitambula. Taatawo. Tumulabe ng'ali mu campaign z'NUP. By the way ate ekyewunyisa. Omanyi lwaki takyalabika nnyo ennaku zino ku live. Ku interviews biki. Ali kulaale ya Kyagulanyi. Anti baatugambye taata wa ali eri gw'oli eno oli mu bibyo. Muzeeyi yali kulaale za Kyagulanyi. Yonna gye batambulira Kotido wa. Abeerako. Ate era yina ne combat gy'ayambala eraga nti Jeno. Nambe muzeeyi. Musajja wa NUP nnyo. Osegera. Kati abantu abo we bagambya abantu baagala nange nkole ekyo. Kyebabadde beebuuza nti gw'oli ku ki? Nange baagala mbere like mweyo struggle. Nze sisobola ojja kumbuza lwaki. Ekisooka muzeeyi wange alina preferences ezize. Nze sitasobola kuwakanya. Era naye kennyini yangamba oli wa ddembe okuwagira omuntu gw'oyagala kasitoba nga tovodde. Omanyi lwaki Good Life Eddie tebamukwata? Good Life Eddie omanyi? Mumanyi. Ali oko influencer. Ali wano mu Uganda. Ali Uganda wano. Good Life Eddie ali Uganda. Namusangako ne ku Best Hotel e Busega nga yambadde mask. Edda nga nkyali influencer waayo. Oyo Good Life Eddie nga taba mu Best. Waliko influencer. Influencer wa Best nga bampa ne room. Nze chicken. Nga bampa ne room. Nga nzija nekola video nenziri nemba nga nfa bufi. Goza candlelight dinner byonna nabitegererawo. Okimanyi candlelight dinner bagenda ogireta ku Best nga wendi. Teyaliiwo. Best ina candlelight. We bagirako amataala. Kati candlelight dinner mu Uganda ziri mu bifo ebi. Vox ne Best. Naye ate ya Vox yo yakusaaga mu busaazi. Ekinyusa ekyaddala kiri wali ku Best. Anti osasula omutwalo gumu n'oyingira. Anti otuuka wali n'olaba buli nfi. Omutono, omuwanvu, omunene, omunyalwanda, omusogo, omulugwala bonna nga bali awo. Omwana agenda nakwata abawala nga 8 n'abaleeta n'ayiwa buyi n'abagamba mwete. Yesawa mwete. Awo ne mweta. Buli woyita owulira kuchu. Togenda ngayoko ku Best.
nali ngenzeeyo naye saabiraba. Anti olabika ogendayo ku lunaku lukyamu. Olunaku luba lwa Monday. Candlelight dinner. Ekijisa candlelight dinner bajjako amataala ne bassamu bukando obutini. Ne mbeera nga mwerabira ku kando. Muba nga mwerabira ku kando. Abasama mujja ndowooza muwulira ebintu. Negwe oba mbulira ebbaala wano mu Uganda esinga okukola ssente gy'omanyi kale. Governor. Omanyi ebbaala esinga okukola ssente mu Uganda Best Hotel. Nze nsobola okubalira ntya. Mu Uganda kebere kasiki kebere katuoko kebere aura kebere nonivi kebere mezo kebere governor tewali bbaala mu Uganda esinga Best kola ssente. Ntandika okubalira. Best aina room 7. Room ez'abawala 7 awo. Omuntu atayingirayo kasobola okukiwakanya nenze nali influencer. Room 7 buli muwala asulamu wa mitwale 2 n'ekitundu edde. Buli lunaku 2 kitundu. Ziba meka milioni 17 n'ekitundu. Edde. Tuli ku room zokka nkulaga omusajja w'esente zakola. Ayinamu ebyuma bya kasino. Ayinamu pool table ziringa 10 Katata abantu kye batamanyi nti eno Best wano weeri neno kalina eri wano nayo Best. Dakao bakita super beach. Eri awo kanako kati eyo oyingira ne boyingira eno ofulumiramu kalina. Ofulumiramu ku Best Hotel eri bo. Ne boyingira mwene ofulumiramu Best Hotel. Ekirala balina apabba. Eyo njimanyi. Eyo yakozewo jacuzzi njimanyi. Osegera. Nagirambula. Ayinawo n'ebisulo. Ngoze toyina kyoyaga just kwebaka bwebasi. Ayinamu washing machine. Mulimu washing machine. Best mulimu washing machine. Bino byonyo omwenge biki ne gukuyikira. Bakujja mu sati nga bagitwala oli bajoza. Ekalirawo. Kyuma kikaza. Ayinamu supermarket. Ayinamu supermarket. Ayinamu saloon esala enviiri n'okusiba. N'eddwaliro. Ayinamu eddwaliro ate yaleese ekyuma kidetectinga sirimu w'ennaku 3. Gwe Best muveeko. Era bwe omanyi nanyini wa Best? Mumanyi. Abasajja balina ssente naye loki. Nze oyo musajja buli mu meeting anjocha. Director Best Hotel nkubuuzizaako nnyo Luseke nyam nga 13 December. Ano katukole bwe tucha. Onkoze otya? Changu. Tugendeyo. Oba mukubiri. Tugendeyo Kasirye Breeders. Miti ya nawo. Tugendeyo ate yakwocha. Soko mukubira. Sono mukubira kuwa neno ne muga mukama wantu. Ndiri wano ne Kasuku kuwaza banga. Agenda kugamba Kasuku twamunoonya. Laira. N'atubulako enaku zino mbadde bize. Nga banoonya naye tuli Best Hotel egena gula. Oluli yangamba kale senga wangamba. Ne tukuweereza abaana ne bajja ne batuula ku mmeeza ne bajja ngamba ebyana. Ayina abaana abalungi. Ayina abaana abalungi. Oyo kiravulavu. Nze nali ntudde wabweru awo nga tumaze olambula. Abaana ne bajja bannange ayinawo ebyana awo ku Best. Bannange. Namusevingako namba kyoyo musajja. Wakweka mukweke toyagala babbe mugaggawo. Kituufu. Muva Bulaaya ng'ojja kyenkunnyonnyola nti jangu mukko n'akasente ojja kwetaaga oyitako awo ku Best Hotel olabe ekiriyo. Yes, olabe oba obulamu sipyo oba sivyo ndivyo. Solola oba sipyo oba sivyo ndivyo. Kintu nolaba okikwasaganya. Omanyi Kamalo kubira ono director waayo. Njagala kiravulavu yennyini ne simanyi namba oba namuteeka ku namba ki. Naliko another line. Oli ye nannyini si director. Director mulala ne nannyini mulala. Nannyini ye nannyini wa Kasirye Breeders. Oyo muvubuka? Kiravulavu si muvubuka musajja mukulu. Nga ndabe namba joine ya. Kati eno ye director. Ono director. SMB 40. Kati kandaye go joina. SMS yeno 70 si 40 70. Kati ono mulala nenyini yo mulala. Manager yenyini jo. Manager. Oyo manager gwe bayita manager. Manager. Ojina ya manager? Njina. Oyo gwe bayita manager. Owana sevinga kolinnya ki?
ankoze bubi ato yaga ayocherawo. Oh yeah. Hello. Mukama wange. Ndi bulungi taata wange. Mbadde nonkubira manager Kiravu Love. Mpoze namba ye nesembera 3 Oba yegwe ngedobozi life. Kamukubire. Nkale taata. Nkale taata. Namba yesembera 3 Kale taata. Gwe kansoke nkubire Kiravu oyo musajja alina sente omwetaaga. Ate obo ina event. Amwerira olaba naisevinga ko New Base Hotel. Mbadde kati kabalo kubi omugaggo. Abasajja tebakyava mu lodge nozo alabye. Ono ye mugaggo. Mugamba asoka agule mmeeza ya luseke nyamnyam. Pozo ina luseke nyamnyam. Ate kati omukubira kumugamba ki? Kumugamba ati omwetaaga. Mugambe njagala mmeeza ya luseke nyam. Yenga takwata. Kyokka ekyo. Manya abeera nnyo naye mu nfiize. Bannange. Naye esa ya meka? Milioni 2. Gwe. Oyagala simba akedi. Obadde oyagala giyimiriramu. Milioni 2 gomanyi mmere y'abaana gwe bagenda okunywa wali. Bana etakwata. Baba takwata muleke. Ajja kuba. Naye nga Kasuku best genda yokko. Ojja kulaba kye bayita ebyana. Fe tuli malala. Ate luseke nyamnyam tugenda ku farm. Omugaga ajja kugula table. Sente zirina. Ntago genda yeyo. Sente zirina. Naliyo luli de banoonya wiki eyo yonna. They are doing something good there that we need to applaud. I don't know, abantu asinga you may want to disagree, but that is up to you. Today wali. So kati gwogamba muzeeyi we yakukkiriza. Ate yanzikiriza. Naye omwana ng'apise nnyo ekifuba badna. Aliwa. Oyo atuula. Teyakazaala. Bawe akulabye. Tuddeyo wali. Ati baligamba bawe akulabye ng'omugera mukazi we. Tuddeyo wali. Kati ogambye muzeeyi wo. Chikeni tunole eno. Lwaki obuzaabuzibwa bw'otyo? Nebbere bigenda kubaluka gotoliraba. Lireke libaluka oba libaluka. RDC's office ayagala ki? No nange nina ebizibu byange ng'omuntu. Tusooke tuddeyo wali. Gw'ogambye nti ogenda kuwagira muntu yekka akuwa ssente. Amalukyuka sagala kubuzaabuzibwa bbeere eryo. Kasuku nawe okiraba ekiri eyo. Kati muli owulira tokyategeera. Obwongo bukudduseeko. Kati kankubulye Kasuku. Taata wange waddemba okuwagira kyayagala. Nange ndi waddemba okuwagira kyenjagala. Taata wange yasalawo n'agamba ye agenda kuwagira Kyagulanyi era ekyo kikolera ye. Wabula nze siwagira bibiina wabula mpagira muntu on a personal level. Kubanga nze nina naba independent. Nyeko Stephen yali yesimbyewo nga ayagala kwesimba kuba president wa independent. Nene bamusunsula. Churchill Center okuba nti Makerere agenda vaayo. Ate agenda okujja wa NUP muganda wa Zulfa Appliances. Abo bonna bakyali bange. Nze mpagira muntu on a personal level. Osegera. Nti nina musajja wange Alex Nabasa. Ye wa NRM. Nena musanga wa NRM kati nje mujjemu. Sobola mujjemu kubanga ampa sente. Kwaga gwe ekyo kiri ku sente. Kasuku nze me and money tuli tuti. Kasuku nzo omuntu atalina sente tosobola kuba kyali wange. You cannot sina kingatta naawe. When you don't have money, mbanku tyano kutya. Oyagala kunzita, oyagala kunsaddaaka, oyagala kunkolako mikolo, oyagala kunkola ki? When you don't have money, please stay far away. Arenze sobola okusensinga omuntu atalina sente. The smell of poverty is inevitable. Omuntu awunya obwavu no. Katonda saba nnyo omanyi Kasuku nti omanyi meaning ya bwavu. Oli bwalaba chicken okuba kubyemu akasuti aloza chicken alina sente. Nange nkyali mwavu. Kasuku obwavu si kivumo. Abula obwavu is a state where you don't have money. But osobola okuva mu bwavu n'ogaggawala. Mu Uganda tuyina status z'abantu basatu. Tuyina omugagga ddala ali wealthy. Manya abantu tebawula muntu ali rich nali wealthy. You understand? So mu Uganda abantu betuyina bali wealthy batono. Bwe tuba balidde ku ngalo. Era ba President Museveni, Baham, n'abali rich be basinga. Kala tuyina ba middle income earners nga ffe. Then tuyina abaavu ddala. Ate utuyina tubalira abatu abankuseere. Abankuseere bamanyi. Omunkuseere ye muntu nga ne bwakuba omukka guunyo obwavu.
Kubulira. Waliyo muko ogujjanga guwunya obwavu bwerere. Kasuku kankubulire. Buli watwogera ebintu bino abantu bagamba kati oyo akudaala akuba luseke naye naye akudaala akuba luseke. Kankubulire Kasuku omuntu okukwata kakadde n'akakuwa tokiyita kyangu. Engeri gy'oba wepositioninzeemu okutuuka okuwa miliyoni. It is not easy. Kiriko emikisa ate temulowooza nti buli muntu ajja gaggawala ekyo kyo njagala nkibabuulire. Waliwo abamu ng'olina kubeera servant. When you accept that ensi egenda kwanguyira. Si nti buli muntu ogenda gaggawala ebintu ebigaggawaza si bingi. One, ebigaggawaza ekisooka olina okuba nga wasoma nnyo. Kati kankuwa ebimu ku tactics ezigenda okufuula omugagga olina okuba nga olinako percentage emu. Ekisooka olina okuba nga wasoma nnyo. Twogera ku muntu eyasoma ennyo. Bw'oba tewasoma nnyo ekyokubiri olina okuba nga famire yo muli bagagga. Ngewammwe you are rich. Awo bo ojja gaggala oba olinako ku percentage z'obugagga. Ekirala olina okuba nga oli mubbi. Bwe njogera ku bubbi mumanyi banyakula busimu abo si babbi abo beeyiya. Ababbi be bali masuuti. Be babbi omuntu akuba miliyoni 600 olunaku olwo. Omuntu nakuba million dollars mu lunaku olwo. Omuntu nakuba $1,000,000 omuntu abo be babbi benjogerako. Ekirala olina okuba nga oli connected. When you're connected olina percentage ku bugagga. Bw'obanga olina connection nga bw'oyita awo kati nze nva mu URA kati. Naye kimanyi sisimbye line. Mbadde ngezetereza tini yange. Sisimbye line because mu URA ninamu omuntu ate munene. So mba sisobola simba line nga wali. Singa mbadde simulina singa nkyaliyo era singa tetuli ku interview. That is the connection I'm telling you. Ate connection eno bagifuna batya bantu mmwe kati nayise ekiwale eggulu nga njagala kikwana nga ndi awo kwa kashiya ne kinvimba nakikubidde ngome tututu wenkikubira amata ne kinvimba. You lost money and connection. Chicken watandisaawo nkuwulira Kasukunze kati bwe nkugamba ekintu n'ogaana nga nkutayo losing money and connection. Ojja kubanga ojja kuba oli eyo nkukwana ogaane kumbe mu simu yo bulijjo ino omuntu gweyagala okumiitinga oludengo mu meetinga nze mulina. Nze mulina. Obeereyo ng'oli oyagala kulaba Kasuku naye nze nno kutuuse wa Kasuku. Oyagala ba ku mutaasa Sabataasa Kasuku mutaasa nze nno kutuusa. Oyagala ba ku Alex Nabaasa nze nno kutuusa. Osegedde abagagga b'e Kampala abasinga tugenda tubeetooloola omanyi lwaki? Lwakuba nti ate ono ye yatusukkako abagagga be si baawano. Most of them bali mu diaspora. Kyekikufuula ow'enjawulo. Wakati abagagga bo boyina abamunnenako oba omu owatubikima. Si mugaggawo? Si mugaggawo watubikima. Atubikima si mugagga naawe lekeraawo ebyekisibo. Si mugaggawo naye manyi mugaggawo. Atubikima. Peter mugagga waawa. Lekeraawo ebyekisibo. Peter naye ng'ali ku luguudo olugaggawala. Ekintu kye kinaakwatayo agenda kubeera naye nga lekeraawo naawe. Peter mugagga. Wana manyi mugaggawo. Peter gwatya n'okuwa ssente. Kasuku. Nze nga kati nkusomere Kasukunze bwe ngamba abantu nti nze nina kasiketi y'abagagga bawakana. Lwakuba nti gwonsengako ku bagagga ababo balina ku ssente enjeru. Naye nga natandise okusoma abagagga otya n'ogamba n'oyo amulina. Ennaku zino nkolala n'abasajja. Abasajja mbalina kati. Ku TikTok yo. Mbalina kati ate nafunye Jackson mupya. Mwana muto alina emyaka 2 mwegi. Twabadde tuva kugulawo njuyi eri awo Galuga Ntebe Road. Natuuse mu njuyi y'omwana ne ngamba what? Omwana alina amaka 25 years abaana balina gye bajja ssente. Va ku baana ba TikTok abamanyira bagamba mbuze ndi Professor Mukombi atenga mukambwe balowooza birimu ssente. There's no money abaana balina real money we bazikuba ebyaddala. Mbabuulira. Nina Jackson. Nkusomere ku list. Soma. Osanga oyinza okujjamu abaluseke nyamu. Jackson yajjanguleko emmeeza ya luseke nyamunyamu. Ate bayita bo babagagamba yitemu. Kati bagagga bange kano mujja katema mu kabampeere. Kasuku alina mu luseke nyamunyamu. Event ya 13 December. Bwe nkusoma erinnya. Manyi oli mugagga wange. Ntandise ne jjajja Sara. Senga Sara tomumanyi. Musawo Muganda naye alina nzibu. Oja musakinga kawo. Senga Sara emmeeza ya luseke nyamunyamu. Then nina Jackson. Nina Alex Nabaasa. Nina Alex Nabaasa sa. Buli mugagga luseke nyamunyamu. Table is 2 million.
buli mugagga namuteekako wano ekigambo mugagga asooke mba kusomere ogenda mbanjira buyizi njagala mba kuyire buyizi naye bali reacting saagala oswale kubuuze nti ate abagagga bo kisitole ki nga tosobola giŋŋamba ne gundi kwali sifuke omumanyi sifuke mumanyi ayina nzibu Royal Jeff kyaliwo sifuke gulemeza ya Lusekenyamya Royal Jeff kyaliwo Royal Jeff si yabeera wano oyo nebuli twesanga twekuba mataala yaguze jipu wagirabye nagira ali juzi aliira wano wa kweno restaurant y'abagondi bana bashawama meza Royal Jeff wasogule meza ya Lusekenyamya mtu akola ki segera Brands yekyaliwo omugoba Brands tasobola kugula meza omuveeko muleke musajja wange naye muleke muleke nene swina asfaz then omugagga wa ABC omumanyi tomanyi ABC omukyala olwo awe Mengo ku Masengere olwo omukyala ali awo ABC Cosmetics tomanyi ate ono Katana mumanyi Katana yajaggula naye mugagga omugagga Katana omugagga wa ABC aligawo Sajjumba Lubowa mumanyi senga kola nama mama Fina bansesa bali batya kola nama ne bawe senga kola nama nze badde birthday ya Gondi ya Jumba nze kyembaagalako living a life of a freestyler ensi bagivaako n'ebigambo byayo ensi beekolera byabwe ate obulamu buli omu yeetaaga okufuna munno gw'otegeera singa gwe kasuku mukazi wamutulaga lumu n'omukweka mukazi we namulaba luli eryo ojjuka yetwaliwo luli ku mbozi yaggo mukazi we yajjaawo ng'agenda okugula wanniigina yali azitwaliraani namulaba naye nga toyagala wadde amutunuzaamu akakamera ebbuba lyaki mukyala kasuku we bale kufumba kano ko bakatememu bakakuwe mukazi wa kasuku we bale kufumba ono kasuku takuumika ate no yakwagala yagamba oyo omwana bamuleke fa tukolera we twagala ati yagamba mbo wagamba nga fantastic ayo byonna yabirabadde bimukwatako yagamba be bamanyi yalo oloke wakola akasinga omusanyusa yaga nti kati ono omuvubuka bulijjo agamba fantastic kati ku luno yaze n'amawulire nga si malungi n'agamba not fantastic tekibadde kiri fantastic kibadde kiri fantastic n'omulundi n'aka kagambo kyakakozesa fantastic nkakozesa naye nakabba bobbi omanyi nanyini kagamba ako bamwita Mr Fantastic ali Nigeria nali nkatandika nga ina following y'abantu 5,000 ne simanyi page yo bayakona paka kati ate ye ya 5 oba yagitunda kati alina 2 nendoza bamugamba waliwo yabba akagambo ko konna kabba naye yatandika aga fantastic yebo yatandika nga atekawo video netambula namwana nagamba fantastic kati nengamba kino kijja kunkolera nenkiyiya kati ate nenkiwandiisa what is mine fantastic toba business ona zigwe mu fantastic even a saloon will be fantastic nebo eri ba boutique fantastic kati spy eri kuki is very working very nice tokyagiranga naye anti kati abantu kye batamanyi ku spasi nnungi yakulanga nnyo ate ekyabantu tebakimanyi ogipika wano gusooka abantu ne bamanya weeri abantu ne bamanya nti spa weeri wabula bw'ogiranga ennyo nti bannaye nina spa kati abagagga ate oba obagoba kubanga ekisooka omugagga abamanyi n'owa booda kati agenda kujjawo okitegeera kyobola kati fe abagagga baffe twabafunira n'obuntu obukweka namba plate muntekako nam kati ffe tulina abagagga abalina emmoroka eziriko amannya gaabwe ne gundi yakikolanga platinum wellness spa kati omuntu alina emmoroka eriko erinnya bw'otakweka namba plate oba omusse ne mwateekayo jakuzi ajakuzi tetunnaba ngenda teekawo ke bayita akasoppyo kamanyi akaki akasoppyo tomanyi kasoppyo mukazi ngaako kuumya oyo kuba gatomanyi kasoppyo ku myaka gyo anti kambuulire nyinza okuba nga nkamanyi naye nga nkamanyi bulala akasoppyo ebanga bathtub ebanga era jakuzi but masaji tumukozesa byovu okusinga n'amazzi agookya 1 on 1 kiri mundaawo masaji etamumanyi lwakwati gwe ofa nnyo nnyo ku kusala olubuto naye singa obadde ogenda mu masaji ebyo biki chicken sebo tutuuseeyo tutya eyo nedda tubuulire tutuuse tya mu byokusala olubuto
Banda tutuseyo tutya. Mutya abantu nnyonyo tutuuse tutya mu byokusala. Omuntu eyagamba Kasuku okusala omubiri. You are a true friend. Kasuku gwe temulaba nti kati akoze. Is becoming now a man. You are becoming a man. Neruli. Kali ogenda ba comment. Ogenda ulira abantu kyebagenda okuwandiika awo. Mukati wa chicken alaba enva. Pamela wadna chicken. Chicken. We chicken. Abanaye kana ngo bamanye beyogeza. Ndama olabyenva. Nze ne yampadde sente mukolere video muvubuka ali awo bambi. Nene ngamba bana video eno okusinzira omuvubuka bwafaanana bajja gamba ha kachikeni muri runo abana Uganda bamanyi yagoka bade nogera kugamba olye mmere yange ne mama balazeewa kati okuku n'ekirala nkwebaza mu butongole webale kungula ko table tiketi zo zameka mitwala 2 gwe jigule mu boyti mitwala 2 jigule mu beti bano bampeza emitwala 2 ongambe nti njiguze mu beti ekijja kijje gago mwegali one ticket luseke nyam chicken kati tegeze meza ko tunamutuuza kusigaddeko ebifo 7 emeza emwe egenda ko abantu 8 kati kugana abirigo ku meza eyo tutekako empombo 5 eza yaya ez'enkoko local chicken broiler chicken netekako oluwombo lw'ekyennyanja netekako oluwombo lw'embuzi nekyekirala kye balina negwe ng'obulanga ambasada wa Bereya obinywa nnyo wembeera ambasada wa Bereya wanje kati netukwaterako afcon lusaniya empombo 5 netekako afcon lusaniya olubeerako nyama kawunga naye nga erimu bajijize be bati then betunaavaawo tugenda bateerako Bereya ecupa ya Bereya n'ecupa ya wine egenda gendo kumitwala 2 ago ku meza kati gwe emeza waki tukugaa nti mulina obwera 8 musobole okwenjoyinga benefits ezo omulundi gumu okitegedde kyeggamba so tugenda kuba mu kulya kunywa mujje n'ekyo erinnya wali wandiisa luseke nyamnyam byonna biri taken care of ati muna Abannayuganda babbi Abannayuganda Omunnayuganda ba idea yo ne bakuleetera n'empapula nga ziga yagiwandiisa tonnakirowoozaako nanti ekyenjawulo ekiriwo abantu kye batamanyi kati nti chicken okujjako ng'oli azze ye chicken like gwe wennyini dyupu yo naye ne bw'okyusa erinnya n'ova ku chicken nodda ku lirala abaagala chicken bagenda kugoberera kati wali obudde oli abeera amala bwa bwereere so oluusi obireka the legalities around it babyogera kibiki naye omuntu ng'amanyi mutyaba fucking shit ne bona omulaga afaanana mutyaba nabadde nkyakugamba Good Life Eddie nozijja kumulaba Good Life Eddie abeera mu best awabadde ngamba nti ali wano naye kimwagaza nti ali objective Good Life Eddie njagala nzikaatiriza ekya best abeerayo Good Life Eddie abeera nga akola ki mu best nze nali mmanyi abeera bweru oyo nno ex wa Suuna Ben wamma bye bizibu naye ye Suuna agamba si kituufu ne kaali kamwaga kajja wano nga kasanyufu Suuna nze kyonna kyoyagala ne mukalina onteekayo wadde tennaggwa nange Suuna mwegendereza abantu bazza datinga they are all localities ekigambo nze nkuwulidde okikozesa kitegeeza ki Suuna Ben abawala bonna bazza datinga tebaba na bubina tebaba mbeera njagala bw'abanga noono naye mwali then there is a mistake Suuna ate nga musajja ali embizi n'alabika bulungi kati gwofa kabina nze nfa kabina na face saagala kumanya magezi ga muntu tebinkwatako bw'olulaba ku bina oti bwe ndaba ku bina nsanyalala kati kazuku kankubulira amazima abantu kye batamanyiiko nze ne bwoba olina face eringa yezzike naye nga ebbina lisagala ate oba saagala lisagala ne bwe liba likaluba naye nga paaka kweringi yaba
nze sagala kumanya oba ebbina lisagala oba terisagala nze kasaba ngebbina lirabako ebyo byowulira abasajja bagamba tebagala bakazi balina binnya mabina nze kasitali baako balirimu ebinnya bimeka sagala manya. I don't want to know. The question is kweriri omanyi lwaki njagala nnyo ebbina ebbina eryo lina style ezimu lyezifevalinga kajjukira nze bannandiza nze bwe nali ndi muto bajjajjange bakozesa ng'omuzigo omuganda era abantu tebakimanyi nti n'abasajja basika. Did you know? Tebakimanyi nti abasajja basika kati nze nasika. Itabizeeko leero nkambwe kati nze nasika kati mukusika nentuuka nemba heavy gwe bayita ebiri mu mpale bizitowa semanengene muwanvumu kyobola penge yagamba bannandiza ye yakiraba kubanga kayakulira mu kyalo bakuyita kulandiza tukosa olukomero lumanyi omuntu n'omulandiza kati omuntu alina ebbina bwemuteeka nange ne bwenkiwulyako mpulira nga nva mu mbeera. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Nze bwendaba omukazi wa kabina era nze kyobola ssente zange zigenda kunzigwako mangu abawala abo ate ekinneewunyisa nze mbawa boona beekapooza bafuuka babbeeyi emmere ndiko kale kamalirize nzijaawo ndi nze bwendaba ku bbina kasuku okumanyanga kati ne leero ngenda mu comedy store era ninawo webbina ate nno ekyewunyisa sinti mbeera nabo nga njagala balya naye nze ne bwendirabakaawo ne bwemba nina ddiruza enkutula zikutuka bwendaba ku bbina ne bwemba nina ekya stress nze dda I get joy I become happy bwendaba ku bbina okumanyanga njagala ebbina ate kati waliwo buno obuwale bwe bayita edda nali saagala nnyo zino empale z'amaama wumalu kati njagala ka G-string okamanyi kati ate saagala G-string eri ordinary waliwo G-string eringa sapule ojimanyi eringa sapule obanga abannange obanga asoma omudalizo nungi oyo jali ya kikubo ya butunda ate si bwa bei nze kati wanche nakola bwenti bwenkola sex life yange bane munansonyiwa this is by the way nze bwembeera mu buliri ekintu kyenjagala nga nakikopye mu Blue Movie nkiteeka mu nkola nze nina empingu ozimanyi nina empingu nina ne wipes ezikuba endogo ozimanyi mbulina nze nina buli sex toy gyomanyi nina dirudo nina ne sexy doll ogimanyi kati okimanyi tina abantu ba improvinga abantu ba modifyinga akasabuni bakamodernizinga tebakyakakuba dda nga bakozanga sabuni wadde ya ng'ombe kati ogula buguzi doll oyo ate tebagiseera ne bakuweerako ne lubricant obanga ali ku mukazi eyo doll esenza tukubanga kasabuni
Kasikoze nakubaka akasabuni nekubiramu akayinja. Kato yulike. Ate jasi. Kati. Obuzibu bubeera wanene. Akasabuni okakuba. Kati akakayinja. Jukira ebiseera ebyedda nga nze simanyi nti waliyo ebintu ebirala byebakozesa okuba akasabuni. Nga nze manyi okozesa sabuni yekka it is a must. Kati nga bino sabuni byagwa wansi omulondawo. Osegera obubwinja nga edda binabiro byebwe obubwinja obubeera wansi kagendako nsiga busizi bwenti ntandika okuwawula omusuwa ono omuntu andikwa byali fine byali better nga natera okumalawo natandika owulira obulumi but jukira ne mu Bible mulimu ekigambo ekigamba nti ekitala ky'omulwanyi Eva kiribangako omusaayi paka we namala nengendo maliriza nga neyuzizza ekiriba that's chekibiche nakafuna mu kasabuni atera akasabuni nze so kubulira bibi bya kasabuni n'ebirungi kasuku era abantu abakuba akasabuni mu mpulirize bulungi bakisooka akasabuni akokola bakamalamu amanyi g'ekisajja kino kyonjagala mu kitegeere akasabuni bwe okakuba nnyo one ogenda tuuka ekiseera nga onafuwa tokyasobola kwerectinga n'obeera wamu bw'oti. That's true. You understand? That's true. Era akasabuni nyo besotera obusega akubye mukwate kamuleke akasabuni ekirala kye kakola ekintu kye kimu ne sauna ekola ki emalamu amaanyi g'ekisajja sauna egamalamu omusajja wenna steam sauna byonna steam is okay sauna is not okay nosanga omuntu ng'atuulidde ddala wali wafubutuka omuliro awo oyo steam mubi nnyo ye asaana ku bakazi naye omusajja steam sooka omuleke oba genda mu eddakiika ntono nnyo ogende muki sauna eddakiika ntono nnyo ogende mu steam omaleyo ebbanga eriwera kati akasabuni kamalamu amaanyi g'ekisajja akasabuni bw'okalemerako ojja tuuka ekiseera onoonye enkwansi ezizaala zibule ekirala akasabuni bw'okatandika ojja tuuka ekiseera ng'omala mangu ebyaddala ng'omala mangu oba wakalaba ku kisododo nga omala beba abasajja bawulira bamalira mu bisambi ensonga eba y'akasabuni akasabuni ako koolaba otuuka ekiseera n'okyawa abakazi nodda kuki nodda kasabuni nga koosibidde ate ekirala akasabuni kamalamu confidence otuuka ekiseera nga tosobola ku approachinga mukazi mukwano olw'okuba gwe okimanyi olinayo akasabuniko kitegeera kwe kuvudde n'obukodo bw'abasajja era akasabuni kapromotinga nnyo obukodo mu kugaba ssente bw'olaba ng'omusajja wali stingi nnyo manya akuba kasabuni kubanga yakiraba akasabuni akafunira bwerere jasi kugula buguzi sabuni wa kido n'akutambuliza omwezi so ke kasabuni kati ebirungi ebikalimu ate byottomoni abiva machi ebibi nabyo bingi akasabuni tekasaba transport akasabuni tekalwaza infection akasabuni tekalina bujja akasabuni tekakubuza ovaawa akasabuni okumanya nga tekalina bujja osobola okukeera ku makina kankose ku sabuni wadde myang'ombe kankose ku njuba y'eggi ne katafu tomanyi na njuba y'eggi nga oli akukamira esi tomanyi bintu bantu byebakozesa mu kuba kasabuni sabuni yennyini lotion eza vaseline enjuba y'eggi kati bakadaama abo basekadaama bakozesa enjuba y'eggi kati mulimu ba improvisinga n'atabula olaba Colgate oyo Colgate amutabula n'ateekamu enjuba y'eggi n'ateekamu ne vaseline n'atabula n'akola ekivuguto awo otwala teeke emu ngalo ze tuyita teeke mu kasabuni eba teeke egi sinti no buli kiseera buli owulira nga kakaze ng'ate okwata lotion onyiga osegera you have to improvise so akasabuni keeko ekirala akasabuni akolaba tolikera ku machane kakubuza wasuzeewa twagala za kameeza osegera ate akasabuni kawonya prostate cancer ekyo njagala obeereyo omusawo ampakanya prostate cancer batamumanyi prostate cancer oyo omulaba asobola okukukwata ng'ekikuviiriddeko kulwawo kwegatta n'akasabuni oba okikola kati akasabuni omusawo akurekomendinga okukuba akasabuni at least once mu myezi okwegatta si kuba akasabuni in case toyina gwe weegatta naye ogenda pregnancy charity ogenda genda ku mbizi era omusawo agamba oba toyina gwe weegatta naye akasabuni kakube at least mu myezi 3 kakubemu omulundi ogwo osooka oggyeyo ezo spams baziyita bisejje obijjeyo bireme kuzibikira ojja kulwala
Chovola nze kasukunze n'okwegatta tuli tuti. Ogenze wali nga tuwunzika. Ogenze n'otunyumiza emboozi y'amabina. Singoma ekibadde kigenda mu bwongo bwange. Kati nzona basente ezo. Ekintu kirala. Basente ezo nga wenzi kuwadde. Mpulira waliwo webbina akoze Rose. Era mba nina okuimprovisinga muwe. Sikuli. Badde ntidde. Mala ogenda kuŋŋamba kirala. Nkugambe chicken tubanyirira. Kusaba amabina. Nedda si kye ŋŋambye. Waliwo nali ku comedy store. Bizonto ne bimmanyiira. Bizonto. Kakati bizonto kye mwakola kyali kikyamu. Najja kunyumirwa kasente kange ne mumbeerako. Ne mumbeerako ate okumanya bamanyiira ne baŋŋamba. Ebyokujjonkera obimanyi tetukutya. Bo baŋŋamba. Nga kasukuba n'abantu badde obeerwa tya nabo for 10 years. There are people over naye okuze omeze envi kasukuba. Mubeere bulungi mweraba. Kasukuba ina myaka emeka. Kyawe ebye mutabajjako ebintu. Mutaba oti bosazeewo mukole ne chicken. Ate oyo alina ayagala omulya wakitegedde? Omulya ki? Ebbina? Gweddaawo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange